Amanya gange nze Kansiime Catherine. Nyina emyaka 2. Namufuna nyina emyaka 6. Nali ndowooza mu top class. Bwe byatandika okunkwata byatandika okunkwata nga kantu katini nnyo. Ne batakifaako nnyo bazadde bange ne balowooza ki bwa. Ne katandikira eno wansi akalala ne katandikira wano ku magulu. Ne bitandika okujja mpola 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 ne bitandika okutambula ne bitandika okukola ki ne batandika okuntwala eyo mu malwaliro bantwalanga ku ddwaliro Lubaga, Mengo, Mulago. Nga gye bantwala nga batuwa medication nga bagamba nyina vitamin gye nkola ki gye ndaakinga. Nga bankuba empiso ku kabina buli lunaku nga bantwalayo olw'eggulu. Buli we banyuka nga bantwalayo nga bankuba empiso. Naye ne bigaana. Ne babalagirira ewantu wangi ne tugenda ewantu wangi ne tugenda mu bapasita nga bansabirako. Naye nga tebitereera ne tugendako mu bapasita waliwo ne kyaki gye twagendako awo yaba Katuliki ne wabeerawo father omu ansabirako. Ebyali wano ku maaso ne bikola ki ne bigenda. Waliwo ekyali wano ku maaso nga kinene. Ye we yansabirako n'ankwatako ne kigenda. Twagenda okuddayo kuba twali twagala tuddeyo addemu ansabireko nga bamukyusizza jjuke babatambuza. Nga bamukyusiza nga bamututte mu kyalo. Awo ne bantwalako eyo ewalala eyo e Masaka ne bantwalako eyo balina eddagala lye babagamba lyenyina okwesiiga. Ne tuligezaako nayo ne ligaana ng'erimu likola nga bantambuza ewantu wangi. Erimu likola olumu tugendako mu abo abasawo Abaganda nga bamu bagamba bya Abalongo. Kuba natambulanga abantu mu kkubo nga weriwo entambula abantu bagamba Abalongo baakwokya mwana gwe mugende mutereeze ebyekika. Abalala bagamba skin disease nyina vitamin gye ndaakinga. Abalala bagamba amazzi ganjiikira ganjokya. Abalala bagamba byankwata nziba enva. Kwegamba buli w'otambula buli omu ayogera kike. Buli omu akuyisaamu amaaso buli w'otambula oba otya n'okutambula ng'ebiseera bisinga saagala na kwambala ngoye nnyimpi we byatandika okunkwata ku magulu. Ne weeziba zino nga njagala ne wano okuba byaliwo ku nsingo nga nyambala engoye zino ziki ezikwata wano. Kubanga ntya abantu nga abaana banvuma ku ssomero era nga we tugenda ku ssomero epya. Mama wange asooka kwogera ne taata wange asooka n'okwogera ba mu ofiisi n'agamba omwana wange temukutusaagala bannyambe buyambi saagala bamuvume kuba baba bamumalako emirembe. Naye ng'abaana abamu era ne woba nga omunyiiziza ne woba tolina ky'omukoze akugamba kirabe nja kukuba egyo emimwa giddugale. Kirabe Abalongo baakyokya. Kirabe kyakwata mu bibbo. Kirabe enva zaamuyiikira. Kwegamba nga bamalako emirembe ku ssomero. Ne woba nga oli wa kusoma tobeera concentrated oba olowoozako ebyo baba bagamba ogwako emirembe. Ne wenzira ewaka kuba nagenda mu kisonga ne wenzira ewaka mu holiday saagala kola kikufuluma wabweru. Nga mbeera mu kikomera nga mpulira emirembe ginzigwako buli w'otambula buli omu akutunuulira akumalako emirembe. Otambula wenna oli shy otya abantu mu kkubo. Nze nga saagala kutambulira mu ngendo mpanvu oba nga nakutambula mu kifo ng'abantu tebammanyi nga saagala nakuva waka ng'era oluusi bagenda bo ne mbagamba nze bandeke ewaka. Natuuka n'ekiseera nga mpulira sikyayagala nagenda ku ssomero. Naye ne nguma nga bazadde bange bangumya ne muganda wange omukulu nga baŋŋamba genda osome. Ebyo byonna bijja kuggwa kijja kuwona naye nga mpisibwa bubi mu society abantu. Saasoma ne mmalako nakoma mu senior 4. Nga ssente awo zaali zibuze. Ssente kuba baali bamaliddeko nnyingi mu buli kimu. Kuba biseera ebisinga nalwala n'okulwalwa. Kuba bagamba kuba etwali Madam Penna ng'agamba ebintu ebikuleetera stress osobola okulwala. Nga mbeera awo nga ndwala oba babeerawo abaana jjukira abajja mu kusomera abapya nga tebamanyi kuba mu ssomero mubeeramu abaana buli omu omwana abeera n'empisa zize. Buli omu aba yakulira mu maka gage. Buli omu tosobola kumanya mbeera ze abaana abamu balina empisa embi. Nga asobola okubeera awo ne bamukuba natuuka n'ekiseera nga sikyalopa mu ofiisi nga nabivaako. Oli asobola okukuvuma kuba nakolanga bulungi ku ssomero. Abaana nga bagamba ekyo kyakoppye nga balina engeri gye bampita mbu balina ekigambo awo kye baali bampita mbu madowadowa mbu alina kkala 2. Ekyo kyakoppye kisobola okukola obulungi nga waafaanana.
kugamba nga obeera ng'oli mu class naye ng'olowooza ebigambo nga bikuwaawalira mu matu olowooza bye boogera naye nga kuba oluusi abaana abamu bagenda bakimanyira nga nyina n'emikwano gyange mingi kyekyasinga ng'okwewuunyisa abantu abamu bentambula nabo ne mu bitundu bye mbadde mu societies oyinza okunsanga nga nyina emikwano mingi okusinga ate abo abalira batabiina. Nanyinako eyo ku mulimu gye nakolerako eyo Wakiso nga nakatandika okuyiga enviiri naye nga waliwo omukazi yawajja kuba namuwulira yalowooza nali simuwulira naye ntaddemu earphones naye nga ŋŋamba ng'ali mu kugamba boosi wange n'agamba nti oyo omwana okimanyi tasobola kukwata mutwe gwange mwenyinyala naye ng'ate onenyinyala siri mulema siina ki siyiika oba ki era namusanga lumu ne mugamba kati onenyinyala nze onenyinyala ndi mukyafu ndi kiki onenyinyala nange ndi muntu nga mmwe kuba naye no skin disease si bulwadde mu nnyina wannuma sigamba mbu oba njiika musaayi oba ki oba ndi mukyafu naye nga ye antya anenyinyala tayagala n'abaana be ne baba bazzaawo mbakwateko nga agamba abamu obakwateko agamba era nalina mukwano gwange nga ye agamba tayagala mukwateko mbu ngenda musiga bino ebintu byennyina naye nga nguma ng'olumu mbeera ku ssomero nga nkaaba amaziga naye nga ntuuka ekiseera neegumya nzekka jjukira nabeeranga mu kisulo neegumya nzekka nga nsoma ebitabo byange ne ŋŋamba kansoma olw'abazadde bange sente ze bakola ki ze banteekamu era nze olumu neebuuza nga ne ŋŋamba Mukama Katonda lwaki wandeetera kino ekintu bwenna tobeera free ng'olumu tobeera free nze nakatandika okubeera free okuva we natandika okukula naye we nabeera ddala nga ndi muto nga sibeera free esweta we mba nga nyambadde esweta nteekamu emikono ne njiyingiza mu sweta oba ng'olumu njagala zino esweta ezibikka natuuka n'ekiseera ne ŋŋamba mami wange ne mugamba maama singa ongulirayo eyo ku gloves mama wange ng'ayiiya buli kimu era okutandika okwambala stocks ya condition yonna yava ku maama wange n'okwambala empale nga ŋŋamba yambala empale buli we tulaga stocks nentuuka ekiseera nga nange nzikooye mu bigere era n'essaawa zino kaakati ne waba nsanze nga sambadde stocks kimunyiiza nnyo agamba abantu bagenda kutunuulira bagenda kusekirira ne mugamba mama nze sifaayo ku bantu kati kuba Katonda bati waba yakireeta kirituuka ekiseera ne kiwona kijja kuwona nange sirina kyakukola sigenda kwetta sirina kye ŋŋenda kukola Katonda wati we yakireeta era bangi be nasanga eyo olwa bwe nasooka obbalaba neewunya nnyo abamu nga balina ebisinga nzi naye nga oli atambula tayambadde t-shirt naye ng'abiyina bingi kuba twali eyo ku mukolo eyo awo ku obligato naye ng'oli omuvubuka ye yajja tayambadde essaati ye n'agamba ali proud ku kyali ye kimunyumirayo nga waali n'agamba era beera proud ne mugamba nze ndi proud kuba sirina kyakuzza nze ntambudde ebifo bingi tutambudde wangi nnyo nga tunoonya eddagala netutambulawa ne mama wange netutambulawa ne taata wange ssente nnyingi ze banspendingiddeko obukadde n'obukadde ku kyaki ne babasaba zino eno gye tuba tugenze ne babasaba embuzi muleete enkoko nga babagamba bya Abalongo tutereeze kino biki munaabe eddagala bingi bitambudde kuba baali batugambye tugendeko e Mombasa na mama wange n'agamba ngenda nnoonya ssente mutwale tukole kyonna ekisoboka ne mugamba ebyo bireke ssente zonna muzeemazeeko olw'okubeera nze newe mbeera ndi ku ssomero nabeeranga ku ssomero nga banzigyayo nga baŋŋamba tulina nnono gye tukutwala gye baatulagiridde tulina nnono eno walala buli ddakiika nga tubeera mu kutambula nga tubeera upside down nga mpulira nange ebyokutambula bintamye ne bakunaaza eddagala abamu bakwetissa enkoko ku mutwe ne bagamba mbu bya Abalongo bisobole okuwona ng'olumu nange mbikoowa nga baŋŋamba n'eddagala natuuka n'ekiseera nga sikyayagala kwesiiga ddagala nga bambuuza eddagala wali esiize nga mbagamba ye naye nga mpulira mbikooye neesiga eddagala jjuka eddagala likwatira ku buliri bwe n'oba olina odyesiiga ekiro mostly nga bagamba lisinga kukola kiro ng'olyesiiga omubiri gwonna ng'ogenda okwebaka buli lunaku daily routine natuuka ekiseera nga eddagala ndikooye jjuka lyali lya abo nga baliteeka mu bizigo ng'ebbugumu likumalako emirembe kiro naye nga tolina kyakukola okwagala okuwona era nga buli omu niwembeera ku ssomero nga bambuuza biki ebyo weesiiga nga abaana bakusekerera nga yinza n'odyesiigira mu kiyigo nga mala nyambala nayo oba nga neesiba leesu nga nzija nga nnyingira obuliri nga ngenda neebaka era we nasooka okulaba abo abantu nensanga ne Madamu Penna nawulira essanyu lingi okulabayo abantu abalala ababiina ate nga bo balina ebinsingako kuba waliwo n'omulala oyo gwe byakwata yenna byo ne bimuli omubiri talina kaddugavu konna naye yagamba ali proud
ye abalala bamuyita muzungu. Waliwo n'oyo Isaac ye abeera ne mu vidiyo era nakyewunya okumusanga ng'ali mu vidiyo. Waliwo n'ono omukyalo mu America, modo wa America, omu ku bamodo abasinga gwe nalaba era mama wange yamuteekayo ng'ayagala mulabe era yayanga okumpita mu tawuni eyo gye nali nkola n'angamba jangu njagala nkulaga ono omukazi tolowooza mbu oli wekka ng'ate ye mugagga nnyo asinga n'abatabiina bye basosola era nagamba nga abantu temunsosola. Olumu omuntu ayinza n'okuuma omulimu ng'osobola okukola n'akuma omulimu olw'okubeera byebintu n'agamba kuba waliwo gye nali ngenda okukola omukazi namusanga ng'ayogera n'agamba kisooka ne bakasitoma bannyini bayinza okumutya ne badduka bakasitoma bange ne badduka sigenda muwa mulimu nga balaba toyina mugaso ate nga naffe ffe tuli bantu bebennyala naffe gye tuli tusinga n'abo ababeera ku kkubo kuba nsobola okukola emirimu omuntu omu gy'atasobola kukola lwakuba just baatugana okozesa liquids ennyingi sabbuuni sabbuuni wa brown owa bbulu kuba aba akookya eno skin si eyaako eno just eri munda niwoba nga okozesa ebintu ebiri sharp tolina kozesa nnyo bintu biri sharp oba mu kasana akangi biba bikusiba omyukirira kati tolina beera mu kasana akangi wakuba kati nze engeri gye nakimanyiira nsobola obeeramu engeri eddagala gye nkozesezza eringi eddagala tukozesa lingi ate abamu bo tebakozesangako ku ddagala abamu nabasangayo eyo mu Vitiligo gye twali tutudde nga mu meeting nga abamu bagamba bo tebakozesangako ddagala abamu bibakutte bukulu naye nga bigira bitambula speed ya waggulu kuba nze byatuuka ekiseera nga tebikyatambula olw'eddagala lye nali nkozesa ate we nayirekera awo ne ndaba nga biddamu kukola ki okutambula ate eddagala lispendinga ssente nnyingi kiba kyetaagisa ssente ate nga bimazeeko abazadde bange ssente nnyingi mbadde nnyina eyo gye nkolera naye navaayo naye nga nkola mu byuma ebya ssente naye nali navaayo nga tebaagala kunsasula ssente zange mu bulamu bwange ekinjagaza ennyo okukola njagala mbeera awo nga nnyina bizinesi eyange nga nze ku bwange nga nsobola okulabirira abazadde bange ne bato bange nga bo bwe basobodde okundabirira mu buli kimu mu bulamu bwange kyenwanirira ennyo okufuna. Emirimu emirala gyonna gyonna ogikola bulijjo nga bubi? Ngikola nfumba naye omuliro nga gwanjokyeza gumpisa bubi nnyo ddala kuno ku ngalo banga nkutte mu bintu ebyokyo era most times ne mba ndya emmere ndiisa fooko kuba wenkwata mu mmere ng'eyokya mpulira ng'omuliro ogundi munda muli nga gunyingira kuba najjako n'okuggyako wano ebinyobwa byanjiikira naye ne still kati kuba byanjiikira mu 2021 nali sijjangako naye kati mpulira omuliro ng'olumu gukomawo gye twabeeranga ne maama wange namuŋŋoona gye yasooka okubeera ng'alina gy'apangisa nga tannazimba nalina omuwala nga buli wempita ku ddayali waliwo ddayali y'amata nga ntiizinga buli lunaku buli wempitawo nga ntya n'okuyitawo ate nga ekkubo lyokka lye tulina okuyitawo nga nvuma nga olumu agendayo naye kati ebintu bya mukama bizibu kuba saa zino n'addayo keeyo okumulaba omuwala nga naye byamukwata byamukuba muno mwonna mu bulago ate yanvumanga okuva mu buto kuba ye yali mukulu ku nze awo nze nalinga mu P7 ye ng'alinga ali mu senior 1 naye kati n'addayo okumulaba nga ntambula nemusanga neŋŋamba yino omuwala nga nzijukira ng'ono omuwala yali abeeranga ali ku ddala yali naye byamukwata kuba byamutandikira eno ne bimukuba mu feesi yonna. Muto wange ye byamukwata ndowooza yalinanga awo emyaka 5 kajja katono naako kuba nange bangamba bugambi baali tebakalabye nekikula nekitandika okugejja nga tebannakiraba kuba kyamukwata mu private parts ze tebatera kumwetegereza ne bakiraba nga kuba kajja nga katini nga tebasobola kukiraba nga kiri wansi bwe buzibu nekitandika mpolampala ne batandika omukolesaako ku ddagala ebimu ne bigenda ebirala ne bisigalawo kuba eddagala liri expensive ate tulijja wala tulina eyo omukazi gye tulijjako eyo mu kyalo gye bazaala taata wange ate aba ayagala ssente nnyingi just akakebe kamu ak'ebizigo kayinza ospendinga ng'emitwalo 2 ate kati nze mba neetaaga obukebe bungi kuba bingi
okusinga oli ate naye yeetaaga ne bamusiga kati nga tebinakola ki tebineeyongera kutambula. Abasinga bwe basanga abantu bano babeenyinyala nnyo naye ffe bebeenyinyala tetulina buzibu bwonna tetulina tusinga n'abantu abalala kuba ekisooka siyiika musaayi siri mukyafu kuba nyina bwe twali mu Vitiligo omuvubuka yasoma ne bamutikkira yagamba yabulwa omulimu buli walaga kuba yasoma busawo waliwo n'omulala yasoma obw'obusomesa naye nze kyeŋŋamba abantu buli muntu gw'osanga ng'akusaba omulimu ng'alinga nze ng'alina Vitiligo tomummanga mulimu kuba bino bya Katonda kuba naffe tuba tetwayagala kubeera nga wetuli naffe kituluma ku mutima twagala okubeerako ng'abantu abalala nga tetulina kkala bbiri nga bwe batuyita era newoba omusanze tomwenyinyala newoba omusanze ng'ali mu kizibu muyambenga kuba waliwo omuwala eyanyumiza yali lubuto ng'abiyina egyo twali mu Vitiligo naye ng'olubuto lumuluma yali mu kkubo ng'afa obulumi naye nga buli muntu atya omukwatako ng'amwenyinyala era yajja ne bbebi we yalinnya bulinnya boda naye ng'afa obulumi buli muntu gw'agamba yali ku kisenge ng'atambula buli muntu gw'agamba amuyambe ng'agamba ani akwatako oyo Abalongo gwe baayokya. Nze neebaza bazadde bange kuba tebandekeredde mu buli kimu bafuddeyo nnyo mu buli kimu basipendinze ssente nnyingi ddala maama wange kuba taata wange waliwo ekiseera we yalwala maama wange n'ambeererawo mu buli kimu eddagala buli kimu tulina ne gye twagendako eyo mu basawo ne ntuulayo emyezi 7 nga ntuddeyo nga tusimba layini lwa bino bintu ne maama wange ampeereza ssente ng'olumu naye ajja ne tusimba layini nga tutambula kusimba layini kuba ekifo kyali kinene naye ng'omusawo okumulaba kizibu nnyo musimba layini ne mubeerawo abantu okubakolako kizibu kuba kuyaayaana buyaayaanyi ne tubeerayo nga ntuula amagulu ne ganuma maama wange alina pressure ne sukaali n'atuula n'azimba naye ng'agamba nze njagala mwana wange awone tuuke wali wokka awone kuba twasipendingirayo ssente nnyingi sobola okuba nga ziwera obukadde nga 2 kuba ze nalindya okusula we twali tusasulawo buli lunaku nga tusasulawo 3,000 mu egyo emyezi gyonna wali we tugenda tukabaagala ssente buli kimu kye batugamba okugula buli kimu baagala ssente naye nabyo twabikola byagaana twagenda ovayo tewali kyeyongera ate bo baali baŋŋamba mbu siddamu okukola ki okwesiga eddagala lyonna bijja kuwona byokka twasipendingirayo ssente nnyingi buli kimu maama wange yatuuka ekiseera n'akaaba n'amaziga n'agamba mpulira mbikoye naye nga banne bamugumya ne bagamba toyina kukoowa buli kimu alina kugezaako ne taata wange kuba taata wange yabadde anfunira lino eddagala lye nasembayo okwesiiga ng'alijjayo mu kyalo ng'agendayo ng'alijjayo era nga nkubira essimu ne wemba nga siri waka nga nkubira essimu n'angamba jangu oli kimu oba nga Kristo alireeta kye neebalize nnyo tebandekeredde tebansudde kuba waliwo abazadde abamu boosanga nga abaana baabwe baba basuula okuva ng'akyali muto naye mu mbeera yonna ku ssomero bambeereddewo mu buli kimu kye mbadde neetaaga ne wemba kubira nze nga ndi ku mulimu nga ndi mulwadde oyo taata wange abadde asobola okunsindikira ssente mu bugubi bwonna ate ng'olumu aba talina ssente alina baganda bange abato alina muganda wange omulala ali mu kyalo gw'alina okulabirira naye nga nange ambeererawo abadde muganda waffe omukulu gwe badde bakatikkira nga yakasipendinga ssente nnyingi nga bakamutikkira ate nga talina ssente nnyingi ezimpeddeko olw'okubeera nze okubeera bino ebintu era mbeebaza nnyo obutandekerera mu buli kimu era nze obulamu obwange ku mutima ekyange kuba ntuulawo n'endobooza neŋŋamba bazadde bange n'abawaaki kuba bambeeredde mu buli kimu kuba maama wange amanyi okulwala nenzijukira ennaku yonna gy'ayiseemu ne taata wange nga balwala kuba balina sukaali ne puresha ne saa zino taata wange abadde mulwadde nnyo era nali mmanyi agenda kufa ngamba singa mbadde n'omulimu ogw'ebbeeyi nandimulabiridde ne mujja mu nnaku yonna gy'alimu era ntuulawo n'endobooza kuba bagamba omwana oyo atambula nnyo naye nga saagala kubeerawo nga ndi wamu ndaba taata wange ennaku yonna gy'aba ayitamu oba maama wange ntuula eyo ne nfuna ekifo gye ntuula n'endobooza ebintu bingi
era olumu baŋŋamba nga tobeera waka naye nga bintu bingi byendobooza ne ŋŋamba singa mbadde nnyina omulimu nga gwa bbeeyi oba nga neekozesa nandabidde bazadde bange mu buli kimu kuba bambeereddewo banzunzizza buli wamu bwe bawulira buli omu abagamba kano akadagala kano kaki ne bantwala bonna tebandekeredde siina muzadde wange gwe nnyinza okugamba ndekeredde kuba nyina ne step mother wange naye atulabiridde tandekeredde mu buzibu kuba bamu ba step mother bayisa bubi abaana naye twabeerawo nga mama waffe avudde wa taata waffe naye ng'omukazi oyo atwagala nnyo nga wookiwulira kuba naye ne bamugamba kino oba eddagala oba kuba yandeeterako ne oyiro nga wakwesiiga naŋŋamba lino nga naye azunga kino buli kimu bambeereddewo nnyo era obulamu bwange siina muntu gwe nsobola kwagala nnyo nga bazadde bange umutima gwange nze sagala kutuula okulaba muzadde wange obanga mulwadde alina ebimusumbuye obanga ayombayomba kyovola olumu nze nva ewaka nenfuna eyo gyembeera nga saagala kubalaba kuba wenzijukira byonna bye bayiseemu olw'okubeera nze bazunga wano sente zonna ze bansipendiddeko ne babula n'ekyokwambala olw'okubeera nze omwana omu ate nga nyina baganda bange abalala baganda bange ne batuula olw'okubeera nze nabeera ebiseera ebimu nga tebasoma nga sente zibaggwako basipendize sente nyingi bange bandabeko ng'abaana abalala kuba nze mama wange kimuluma nnyo ne taata wange okubeera nga abantu bansekerera era mama wange abeerawo nabeera ne depression nyingi ne stress ne taata wange ne mbagamba temweraliikirire essaawa yonna Mukama Katonda obanga yakikola nga nja kuwona kuba waliwo n'omwana eyo gwe nalabako enamuŋone yali abiina nga bingi naye yatereera kati yatereera yenna skin yatereera era kyengumizaako bazadde bange ne mbagamba nange nja kutereera mbeereko ng'omuntu abalala naye nze obulamu obwange njagala nnyo okwekolerera nnyo saagala nnyo kutuula waka njagala nnyo okukola nnyo mbezeewo nange bazadde bange akristi mbeere empagi y'abazadde bange mu buli kimu kuba essaawa zino bakuze buli lunaku buli omu bakula emyaka gyeyongerako bakaddiwa ate nga bakyalina baganda bange abato era obulamu bwange njagala nnyo okukola ennyo nkole bizinesi eyange nga y'amaanyi sobole okubeezaawo famire yange kuba nabo tebandekeredde mu buzibu bwonna mu buli kimu tebandekeredde babadde banfaako nnyo tebansuddeewo nga bataata wogamba bataata tebafa ku baana naye taata waffe ye abadde atulabirira mu buli kimu newomukubira ng'obadde oli ku mulimu ng'akimanyi okola nomugamba taata siinaawo ssente essaawa zino naye ndi mulwadde akusindikira ssente n'ayiiya ne waba tayina akugamba yiyizaako wano tasobodde tusuulawo mu buzibu bwonna mu bwavu bwaliko abadde atubeererawo era nange wenjagala mbabeererewo mbeere empagi ya famire yange wadde abantu abalala bannyooma naye nze manyi kikyendi mutima gwange sifaayo ku bigambo by'abantu nekira mbadde neebaza nnyo madamu Penina n'abalala olw'okuteekawo kino ekitongole neebaza nnyo okuŋŋaanya abantu nabo abali eyo nga balowooza bali bokka mwebaza nnyo oyo omukazi kuba njagala nnyo era afa nnyo okuba essimu n'agamba leero tulinayo kino amanyi n'okunkubirako n'ambuuzaako era mwebaza nnyo waliwo n'omulala Eva Edwin waliwo ne Nakanjakko ekyo ya pasoni mbeebaza nnyo era mbatumidde nnyo beebale nnyo olw'okuteekawo kino ekitongole Mukama abaddizeewo